buli omu yalabe ka video yako buli muntu yenna ali ku TikTok tekoba ka video yako akalabi video eno ye yagambye obulwadde obumuluma ye teyayogedde era ne ayogera mu ka video yako ayogera waliwo ka video akalala teke natadde ayogera n'agamba tamanyi bulwadde bumuluma era n'abasawo tebamubuulidde bulwadde bumuluma naye kyempakanyaamu nze tosobola beera mulago okumala ebbanga lya wiiki 3 oba 2 nga tebannakubuulira bulwadde bukuluma abasawo ale tomanya bw'oyinza okitwala mu birowoozo byo nga wookyagadde naye nga nzisinze nayogera bwe nalabye accounts ezimu zasazeemu video yo zoogera ate bigenda mu traumatizinga nnyo obadde mulwadde tamanyi kibuluma ate kati batandise omusibako kyatategeera kibi era netondera famire ye netondera n'emikwano gye naye nga sinze nagamba abantu nga omanyi naawe social media abantu buli omu ajajinga kyayagadde oba commentinga kyayagadde tosobola gaana muntu commentinga kyayagala nange nekanga bwe kazinge namba esinga egamba omwana mulwadde wa siriimu omwana so siwe kiri nze nawandiikawo kirala naye ab'enganda ze munsonyiwe kweyo ensonga era njagala tumufune mu ddwaliro awo wennyini nsobole okutereeza ekintu kino abantu mbategeeza ekituufu bamuyita Calvin DJ ate nga MC mu kawempe omwo monna basinga bamumanyi Calvin DJ a quick recovery tukusabira Mungu akusobozese okomewo okola emirimu amanya n'eddoboozi nze bampita MC Abby nga nzize okutereeza mwenna babadde banjogerako nga mugamba nti nze nakute video ya Calvin ng'ali mu ddwaliro n'enteekako ekigambo mbu mulwadde nedda ekigambo kye nataddeko kiri nti abavubuka mwekuume obulwadde gye buli ekigambo ekyo kye nawandiise naye nga nange kitegeeza nti mwekuume Calvin mulwadde wa siriimu mwekuume Calvin mulwadde wa HIV nedda nabadde ntegeeza nti abavubuka mwekuume obulwadde gye buli kati ekitegeeza nti munnaffe mulwadde naye obulwadde obumuluma tetubumanyi so mwe bagenda bagamba nga mukwata bu video bwenjawulo mugamba nti nze nakoze ensobi okuteekayo ka video singa sataddeyo ka video yako nawe kennyini anjogerera amafuukule tewanditegedde nti Calvin mulwadde Calvin twateesa bulungi naye nakkiriza mukwate ka video era nakkiriza nkateeke ku mitimbagano egy'enjawulo teyaŋŋamba kassa ku TikTok kokka wabula yaŋŋamba nkabunye wonna ne Facebook newwa nze MC Abby nkola ne Calvin ku Oasis Villa Elugoba okumala ebbanga nze kennyini nze namuyigiriza okukola nga MC nze namuyigiriza microphone ekyo nakyo oba omubuuziza ajja kikugamba sisobola keera nkya n'entandika ate okumwogerera amafuukuule oba okumwogerera ebintu ebiyinza okuba nga bimuvoola gwe sisita we oba gwe yeefuula nti oli sisita we nsuubira naye wamaze laba ka vidiyo n'olyoka ofuna omutima ogugenda mu ddwaliro gwe kennyini gwe otadde ebintu bino okuba nti bintiisa oba binteeka ku bunkenke gwe sisita wa Calvin yeefuula sisita wa Calvin wagenze n'oleeta jjo abasirikale ku Oasis Villa mbu bankwata olw'ensonga nti nateeka vidiyo ku mutimbagano nnyabo maama byokola byonna bikole naye ng'okimanyi nti sirina musango njagala kubuuza Abby recently ndabye vidiyo gy'okutte ku akawunti yo eya DJ omu okowoola abantu na biki omutima guno ogujjawa n'ogamba nti kati nze nsisinkanye omwami omusisinkana ye otyo omwami kansooke nzireko emabega kati banange abali mu music industry enamba esinga ba DJ abayimbi ba MC namwenna ne badansa nammwe ababeera mu zividiyo ez'enjawulo enamba esinga kyo kimanyikiddwa ewaka gye bava tebalina ssente okimanyi ekyo enamba esinga sigambe nti bonna naye enamba esinga abali mu music industry baavu ewaka okitegeera wabula ne mbakubiriza nga nyenda ku story ya mukwano gwange eyo ne mbakubiriza nti ofunye ebizibu manya nti olina ba follower olina abantu olina ba fan olina abantu abakuwagala
okitegera ng'ofuna ebizibu totula waka tewebika mu bulangiti kanfiire ng'obulamu weekyayi teweekyawa muganda wange olina abakugoberera fuba okulanga at least baako ku bantu bobadde okola nabo b'otegeeza nti bane ndi mulwadde nti banange nafunye obuzibu bwe buti bane nakyankalanye ne mukazi wange bane era ndodi angobye mu nju bane era ndodi agenda kungoba mu mikwano egyo gikusuutasuuta mu tayimu woobererako mwe mujja okuva agenda okuyamba si baŋŋanda bano ab'eŋŋanda bajja bitabuse okitegeera ab'eŋŋanda maama taata biki basisita baani bakojja bagenda okujja ng'obulako katini okufa bagenda okujja okuyingira mu nsonga zo nga tekyetaaga na kuyambibwa kati nembakubiriza ne mbagamba nti omuntu yenna ali mu music industry singa oba olwadde tegeeza mangu ng'obulwadde bwakatandika okuleega tegeeza mangu mikwano gyo mwana kyali wange obulwadde bunnuma ate siina ssente ndudde okukola bakubire lindako okumala okulwala okomeyo ate okubire bakyaliwo kati kangende ku story ya kyali wange kati wenzira ku mbozi ya kyali wange oyo gayino bambi mwana muto byaddala muto nnyo oyo gayi tanaweza myaka 25 teginawera yadde 2 ekindi nyala kali myaka nga 21 awe watu ema ndowoozizza gayi oyo yajja ku Oasis waliwo ebbala bagiyita Oasis Villa Erugoba owetera nabweru oba ova mu tawuni owetera bwayise nabweru abamanyi Oasis bagimanyi kati gayi yajja nga customer Oasis ina swimming pool yajja nga customer waliwo by then gayi yali akola ku swimming pool gayi n'alagajjala akaana ne kagenda mu deep ne kagwamu kali kagenda kufa nga kamira amazzi bwe kati ono gayi yali azenga customer n'adduka emisinde n'engoye ze n'agwa mu mazzi n'ataasa akaana owulira naye ng'abaana baleekaana eno banange omwana afa nga teri asobola muyamba ono omuvubuka ye yajja n'agwa mu mazzi n'ataasa akaana kati kumbe boosi yali abiraba ku kamera okitegeera oba boosi yagenda ku kamera n'abiraba after n'amuyita n'amugamba osobola okuwuga nti naye njagala nkuwa omulimu n'amuwa omulimu kubeera ng'alabirira pool tuyita ba swimming lifeguards n'amuwa omulimu n'akola kati bambi naye nga buli wamala okukola oba nga buli wabeera nga tali busy ng'ajja ku DJ's box n'ayiga engeri gye bakubamu ebyuma okitegeera era oyo omwana omulimu gw'obwa DJ yaguyigirawo ku Oasis Villa kati n'atandika okukola nga house DJ ngeno wakola ku mazzi eno wajja ku byuma n'ateekayo zinani stop eri n'akola ku mazzi bw'ati kati nalanga alina experience nenze kennyini MC Abbe ne mugamba ne mwana osobola okukola nga waliwo gayi nali nakafuna omulimu ku TV nakola ku TV ki nakolako ku Urban TV program bagita Lukoba ku Urban TV buli lwakutaano essaawa zaalinga 4 mpaka essaawa 8 lwakuba kati Urban tekyaliwo era ensonga lwaki nange sikyaliyo programu eyo nalinga ngikola naye nga waliwo gayi DJ gwe nkola naye owulira kati oyo gayi nga ye akwata microphone n'akuba ebyuma ngeno wakola ki kati neŋŋamba ono neŋŋamba Calvin osobola okuba mwana ani ali awo Cream DJ Cream wa Cream yatandika ekintu kya akuba ebyuma ngeno wakola ne bwa MC kati ne mugamba mwana nyina gayi gwe nkola naye ku Urban ye bale njagala okolenga ye osobola okukwata microphone ate obudde bwe bumu osobola okubeera DJ ne muyigiriza mpola gayi nga nakyagala watena kuti gayi nga lwendwayo kati nga olaba kati saa zino nyina kubeera ku kifwe naye wendwayo wabaawo omwana ambeererawo nga buli wenzijja muwulira ebweru ngamba gayi naye ate nga ayagala nnyo okolera mu ddoboozi lyange ayagala nnyo okukwata microphone yagerenga nze ningamba ono nno ajja kuyiga ntendese bulungi kati Oasis awo waliwo ekimotoka ekiyisaamu drive bosi waba abuliddwa MC ng'ateekayo oyo omwana nga yagenda ayitamu drive omwana teyayigira ddala obwa MC omwana tafunye talent akola n'obwa DJ akola obwa DJ akola nga lifeguard
ku pool ate akolanga MC kati nabeerera ddala member wa Oasis kaseera kayita kati ninga nze sikyagala kujjawo ng'engeri gye nkola ku TV nga ndaba nga okubeera ate mu bbala nga nzija lwenjagadde olusi nga sijja kati nga yabeererawo ddala kati munnaaye nenda okudda nga ebintu byakyuka eri ku stage sikyabeerayo kati wayise bbanga tini nnyo ne bamuwa omulimu awo nga ku Happy Boys waliwo ebbala bagiyita Dubai Dubai Rouge ne bamuwa omulimu naddukayo ku Oasis naba nga takyakolera ku Oasis nengamba bane katukoze tutya siinawo MC gweteekawo nentigala nga nkola bwogu nga nkola bwomu bwa MC awo mu Oasis nga badijje baleeta banjawulo kati nabadde ndi awo gayi nga bangamba nga nebuuza bane gayi nga abuze nga bambagamba yagenda ku Dubai Rouge gyakolera yagenda mpaka nga omanyi omuntu ng'obadde kyaliyo omwebuuzaako bane yalagawa ngenda okwebuuza nga bangamba gayi yalwala yazimba omukono gukoma eri oba bamulogo oba biki kati kwe okumunoonyako ngenda ofuna enamba ye nga bangamba ye yennyini nga ngamba mwana bantutte mu Lago naye embeera manya bantutte mu kyalo naye embeera gye ndimu si nnungi embuuza mu kyalo nti mbalala eno munda kati kye nakola ne ngamba waliwo omuwala yali mukwano gwe bamuyita Sharon ne mukubira ne mugamba mwana omanyi nti Kagayi kalwadde nnyo tugendeyo ko Sharon tugendeyo ko nze nno wala mbalala mulina transport tugenda obalabalamu nga sente nnyingi nga tubivaako wadde wayise ebbanga lya myezi ng'esatu ebiri nankubira yennyini nga namuva nako nga twabivaako okubanga twalaba sente nnyingi ogenda mu kyalo nankubira abe ndi Mulago konzeraira konze kale kankubire Sharon wano nenkubira Sharon nankubira omuwala omulala omukwano gwaffe nangamba tugende tusinkane ku Oasis tugende we twagenze twasanze Gayi ali bubi Gayi nga twasanga ali bubi nga ku buliri aliko bwomu bwati teri ali muliko ne mubuuza era mu kavidiyo oba okalabye bulungi mulimu eddoboozi nga mubuuza tolina muntu yenna akuliko n'agamba tewali yagenze ne mugamba kati omuntu obeera otya n'omuntu wuyo talina bamuteekako macupa ga musaayi kati ojja otya okubeera nga gwe omujjanjabi ate n'omuwa time n'ovaawo abasawo singa bajja okumukolako nga toliiwo gwamubeerako ne mugamba mwana sirungi owetagayo omuntu akubeerako kati kirabika ndowooza sisita we yalaba ka vidiyo yako nga kali viral cause buli omu yalaba ka vidiyo yako buli muntu yenna ali ku TikTok tekoba ka vidiyo yako wakalabi vidiyo eno ye yagambye obulwadde bumuluma ye teyayogedde era naye ayogera mu ka vidiyo ako ayogera waliwo ka vidiyo akalala teke natadde ayogera n'agamba tamanyi bulwadde bumuluma era n'abasawo tebamubuulidde bulwadde bumuluma naye kyempakanyaamu nze tosobola beera Mulago okumala ebbanga lya wiiki 3 oba 2 nga tebannakubuulira bulwadde bukuluma abasawo naye obuzibu bwe nafunye nateekako era otegeeza vidiyo nawandikako ekigambo nga ngamba obulwadde gye buli mwekuume mwana obulwadde gye buli mwekuume wetegeeze ka vidiyo ako kigambo kwekiri saawandiika nti HIV gyali mwekuume saawandiika nti siriimu gyali mwekuume era saawandiika nti ono alina siriimu nedda bannaaye mutereezeemu omwana simanyi kirwadde kimuluma naye nyini tamanyi kirwadde kimuluma naye si siriimu nga wetusuubira kale tomanya bw'oyinza okitwala mu birowoozo byo nga wookyagadde naye nga nzisinze nayogera nalabye accounts ezimu zasazeemu vidiyo yo zoogera ate bigenda mu traumatizinga nnyo wedde mulwadde tamanyi kimuluma ate kati batandise omusibako kyatategeera kibi era netondera famire ye netondera n'emikwano gye naye nga sinze nagamba abantu nga omanyi naawe social media abantu buli omu ajajinga kyayagadde oba commentinga kyayagadde tosobola gaana muntu commentinga kyayagala nange nekanga bwekazinga enamba esinga egamba omwana mulwadde wa siriimu omwana so siwe kiri nze nawandiikawo kirala naye ab'enganda ze munsonyiwe kweyo ensonga era njagala
tumufune mu ddwaliro awo nnyini nsobole okutereeza ekintu kino abantu mbategeeza ekituufu. Bamuyita Calvin DJ ate nga MC mu kawempe omwo monna basinga bamumanyi. Calvin DJ a quick recovery tukusabira Mungu akusobozese okomewo okola emirimu gyo. Ajja kuwona kyo kyemmanyi. Ajja kuwona.